Prisons alo abalekedde mu langi eza kiragala newankubadde be basoose okuteba mu ggoolo ya UPDF tebasobodde kutuuka ku bwanguzi. UPDF bwe bawangulidde ku ggoolo 26-24. UPDF nga yeeyambisa omuzannyi Moses Akena bakulembedde ekitundu ekisooka ku ggoolo 13-12 nga kibadde kizibu okumanya awangula ekitundu kino. Ozannya luno lubadde lwa bunkeeke era ng'ekitundu ekyokubiri UPDF bateebye ggoolo zezimu ze baateebye mu kitundu ekisooka ne batwala obuwanguzi. UPDF yakomawo mu kisaawe ku lw'omukaaga lwa wiiki eno okwambalagana ne Poliisi Metro. Ate mu luzannya olusooseewo Poliisi Metro abali mu bbululu tebasanze buzibu kuwanguluka ku Ngulu Memorial School ku ggoolo 38-2 ng'ekitundu ekisoose Poliisi bakikulembedde ku ggoolo 24-11. Nzannya endala ezibaddewo Prison Spears ewangudde Kifaalu ku ggoolo 38-25 ate mu bakazi Prisons newangula UPDF ku ggoolo 32-2 ate Evergreen egudde ku kyokya ekubiddwa Prison Spears ku ggoolo 42-27. Liigi eddamu ku lwamukaaga okutojjera nga Ndejje Scorpions baabika ne Arrows, UPDF ne Poliisi Metro so nga Evergreen yakwatagana ne Kifaalu mu basajja.